Olwaleero kkooti e Makindye ezzeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa nnamwandu wakasiiwuukira Sarah Nabikolo ne banne okuli Sandra Nakkungu n'omusirikale Asirafu. Wano oludda oluwaabi lugaanye okusaba kwa puliida w'abawawaabirwa abadde ayagala kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Mafaabi ebawalirize okumaliriza okunoonyereza mu musango guno. Puliida wa gavumenti Happy Ainebyona ategeezezza kkooti nti bakyalina obudde okunoonyereza mu musango guno kubanga ennaku 180 ezirambikiddwa tezinnaggwako. Bino bibadde mu kkooti ebadde ekubyeko obugule nga n'abamu obwedda ebigenda mu maaso babirabira mu madinisa. Okusinziira ku puliida abawaabirwa Asirafu Kirumira, kirabika oludda oluwaabi ebyokuloonyereza baabifudde luyimba buli lukedde nga balinga abaakwata abawaabirwa nga tebalina bujulizi. Abavunaanyibwa abasatu okuli nnamwandu wakasiiwuukira Sarah Nabikolo babadde eruzira okuva nga 9 Desemba omwaka oguwedde ku byekuusa ku kutta Kasiiwuukira. Gye buvuddeko omukulembeze wa Uganda Pulezidenti Yoweri Museveni yayambalira abalamuzi mu lusirika lwabwe bwe yabanenya okuyimbulanga bavunaanibwa ku misango gya Naggomola n'agamba nti balina okubasiba ennaku 180 nga tebannabayimbula. Omulamuzi akkiriziganyizza n'omuwaabi wa gavumenti abasibe n'abalagira okuddizibwayo eruzira bakomewo mu kkooti nga 24 Ogwokusatu omwaka guno. Bano bavunaanibwa omusango gw'okutta omugagga Eliabu Bugembe Ssebunya amanyiddwa nga Kasiiwuukira eyafanga ennaku z'omwezi 17 Ogw'ekkumi omwaka oguwedde bwe yali akedde okukola dduyiro okuliraana amaka ge Muyenga. Ndi Aginusu Ntale ku kkooti e Makindye.